abakozi abakugu n'abatali bakugu abagenda Saudi Arabia ne Jordan kumpi tebagenda kusaasanya ssente yonna okugenda okukola. Ennaku zino ab'ebitongole ebitwala bannayuganda okukolera ebweru babajjako ssente nga bagamba nti za kukola ku kalonda gamba nga visa, okwekebejja ebyobulamu, tiketi ey'olugendo n'ebirala. Wiiki ewedde gavumenti yategeezezza nti kino bakikola mu bukyamu kubanga abaagala abakozi baba basasudde buli kimu bekikwatako baalagira okusasuza kukome. Nti abantu bano abayita mu ma company gali registered get our license betugenda kumanya abalala bano bagenda ne bayita mu za panya abo tuyinza kubamanya bagenze batya bagenze wa baba kiki ekibatuukako. Endagaano gavumenti ya Uganda gyekoze n'eya Saudi Arabia ne Jordan erambika nti yayagala omukozi ne kampuni ezitwala abantu wano e Uganda beba okusasula ssente ezeetaagisa omukozi okusobola okugenda, gamba ng'eza passport eri abatalina, ez'okugemesa, eza visa ne tiketi, era omukozi bw'atuukayo omukozesa kimukakatako okumufunirawo okusula, okulya n'ebirala. Twasayininze bilateral agreement eraga nti abakozi abo bonna abagenda kukolaka bateekwa kusasulirwa tiketi, basasulirwa passport, ne basasulirwa sente za immunization nga tebalawo kuva wano, ne basasulirwa sente za pre-departure training. Kakati abagenda mu Saudi Arabia, abakozi bonna abagenda mu Saudi Arabia bajja kufuna ticket, bafune visa naye passport, abalala bagenda kwesasulira. Nti maaso gye bujja gavumenti erina okuteekako entegeka enasasuliranga abavubuka baffe abagenda mu mawanga ago nga United Arab Emirates, nga Qatar oba Bahrain, kubanga emirimu gyali mingi naye ebisale nabyo biri waggulu, kubanga omuntu alina okusasula miliyoni nga 5-6 neyo okola nti agenda, kubanga waliwo ticket, waliwo okusasula commission agent weeri, kubanga naye alina omuwa ssente kugamba omulimu obwongo olina okusasulira okufuna omulimu. Omuntu kimwetaagisa dola ezisobako katono mu 500 okugenda e Saudi Arabia oba Jordan, ze siringi ng'obukadde 5 n'emitwalo 6. Bangi ku banoonya emirimu ziba zibuwalira okufuna, kati gavumenti kyeyagala kubanguyizaako n'okulaba nti okukusa abantu kukendeera. All domestic workers are going to be provided with a telephone SIM card on arrival by the respective governments of Jordan and Saudi Arabia. And some companies, in fact, will soon be issuing cell phones so that the worker is connected all the time. Bannayuganda abakolera ebweru buli mwaka baweereza kumpi obukadde bwa dola 400 ekyongera embavu mu byenfuna bya kuno. Kampuni ezitwala abantu eziwandiisiddwa mu mateeka ziri 65.